Mbaniriza mwenna abeekuumira ku Senga 5256 mwebale kubanga mwekuumirako. Abapya nsanyusa okubalaba bakadde mwebale kubanga mugyekuumirako. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ensonga ezireetera oba eziviirako omukyalo okubeera ng'amalira munda. Waliwo abakyala abamala oba omukyala okutuuka ku ntikko kiri mu ngeri za mirundi ebiri. Waliwo abakyala abamala nga bamalira wabweru, ne wabeerawo abakyala abamala nga bamalira munda. Difference eriwo nti omukyala amaze ng'amalidde wabweru afulumya ku mazzi amatinitini. Amazzi ago ebiseera ebisinga gajjira mu bika eby'enjawulo. Waliwo agajja gano ge tuyita nga aga tap water gamayitirivu, ne waliwo agajja nga gajja nga boolaba amata. Omumanya ago amazzi galinga ebitaatata ago nga gafuuse kkala enjeru eya ddala. Then ne wabeerawo gajja nga mangi naye nga si mangi nnyo. Omanyi nga bw'onaabeera nga olinga anyiga ekintu ng'okisquishinga nga kivaamu amazzi, ng'emma neeyiika eringa ng'omuntu w'anaayiika amalusu nga matini naye nga gafulumye. Feelings ezibeerawo oba embeera ebeerawo y'emu. Omuntu amalidde munda embeera y'emu n'omuntu amalidde wabweru gy'afuna nti relaxation, okufiiringa omubiri nga gwonna guli calm, gundi hormones is releasing, ebyo bifaanagana era owulira feeling nti y'emu. Wabula ono amalidde wabweru alinako enkizo anyumirwa nnyo okusinga ku ggwe. Weewaawo oba owulira naawe omukyala nti leero bukyanga abanzina oba bukyanga neegatta, kino kisusseewo, I feel different. Kitegeeza otuuse ku ntikko in a different way because that feeling is different. Teri ng'eno ya bulijjo, feeling ya njawulo nnyo gye tufuna eyo. So biki ebiviirako omukyala okubeera nga tasobola kubeera ng'afulumya amazzi ago ng'ate atuuse ku ntikko? Ensonga emu ku zo kwe kubeera nti oyinza okuba nga walwalako bi-infection, system y'omubiri gwo n'ekyankalana. Ng'enseke amazzi ago mwe gandiyiise okufuluma mu butuufu zaazibikira. Weesanga nti omukyala osobola okuba ng'ogawulira, ng'omusajja akuzina owulira otabuse, ng'ogawulira mu butuufu ng'owulira amazzi gajja naye ne gatajja. Amazzi ago ebiseera ebisinga gaddayo, gatuuka ne gaddayo emabega, era omusajja olukuvaako papa mwabayina embeera eyo oddukirawo mu kiyigo ogafuka. Kubanga gaba gazze ne gagenda mu bulada n'obeera ng'ogenda gafuka. And ekirala kyeninza okugamba, abamu mutuuka n'owulira embeera eyo ng'owulira amazzi gajja n'okaka oba n'ogezaako okugafuusinga ofuluma. Kino njagala nkibagamba bakyala, agamazzi tetugakaka. Teri muntu alina amazzi ago agasiplashinga ng'agakaka era kyakimanyi. Teri mukyala atuuka ku ntikko ng'afulumya amazzi ng'agakaka. Gali amazzi it's involuntarily, like gafuluma nga togakase, si maanyigo, you don't use force. Ebiseera ebisinga bw'ogakaka mwe abeesanga nga okoze ebitajja ku buliri bye tukolere manju. Kansubire mu bitegedde siguyita ogose tekuba si musulo, si kufuka musulo. Kiri ekirala ekyokubiri ng'okoze namba 2 ku buliri. So olina okwegendereza n'otapushinga nnyo. Bw'oba tokoze ekyo oluusi ofukira ddala enkali. Omusajja agiraba nkali ng'ewunyira ddala nti nkali kuba obadde okaka. Tokaka. Relax. Bwe gaba gagaanye relax. Kubanga enseke zino ziba zaazibikira ne bw'okaka tegajja kujja wabula ate kirala tekigenda okufuluma instead of amazzi gali eri. Amazzi oba oyagala okulongoosa enseke zo oba olina embeera eyo ng'owulira olina embeera eyo, abakyala mbakubirizanga bulijjo tuwetagana kusooka kubeera n'eyo mbeera. Once in a while myezi nga 6 oba myezi 3, buli luvannyuma lwa myezi 3 fumba ku bidagala ebirongoosa enseke. Tebirina kye bigenda kukola, tebiri poisonous, tebiri ki. Onyweko obeere nga weetereza ng'omukyala nga wezza obujja nga bwe tufunza, nga bwe tusteaminga, bwe tusika enfuli. N'ekyenseke zino tulina okiroboozaako, weeyozaako munda omwo kubanga tukozesa ebintu bingi bi family planning, twala tugende. N'ekyo ekirinza okuviirako omukyala okubeera ng'amazzi ago g'abeera atasobola gafulumya ng'amalira munda. Abakyala abakozesa family planning kikuviirako, abamu si ffenna, kikuviirako okubeera ng'oluusi obeera mukalu oba omukyala ayitibwa nabukalu. Oluusi nga sina family naye nga just oli mukalu. Olwedde amazzi oba toyina gamala. Abamu oluusi no muli bakalu just because you don't drink enough water. Onywayo gilasi z'amazzi ku makya onywayo emu, bw'oba oli emmere n'onywayo emu n'olyoka oza nanywedde amazzi. N'otuuka ku musawo nako naye gwe onywa amazzi nywa. Musawo nze nywa amazzi gw'olaba naye nga mu butuufu bw'osiriikira oyinza okuba olunaku onywa giraasi ejo emu. Omubiri ogwo ogutali mu mazzi kizibu nnyo okubeeramu amazzi mu kiseera ky'okwezina kubanga omubiri gwennyini guli dehydrated. Gulina okubaamu amazzi.
so tosobola fulumya kyotalina kati omukyala ng'oli mukalu mu butonde ng'olina omukyala gwe tuyita nabukalu kizibu naawe okufulumya amazzi kijja kukaluubiriza embeera eyo tusobola ogibiitinga nga tukozesa ku ddagala erituyamba okufuna amazzi n'okubeera nga twettanira okunywa amazzi gano aga bulijjo just drinking water weemanyiiza omubiri gwo kale osobola ogamba nti kanfuneyo ekicupa nkifiiringa okuba ali ku dispensa yange nti buli lunaku ngenda kunywa ebicupa 2 ebya 1 lita buli lunaku mmanye nti nywa lita 2 ez'amazzi naye gwe okimanyi nti waliwo abantu nga tasoboladde okuweza liita y'amazzi olunaku nga tagiweza you don't realize it oba tokigenderera nga kyegendereza naye gwe kyegendereza ojja zuula kyenkugamba ensonga endala erinza obvirako omukyalo okubeera ng'amalira munda kwe kubeera ng'omukyalo ono tebamuteeseteese bulungi ebiseera ebisinga buli omukyala bw'otamuteekateeka bulungi nabagamba omuyimo ku musajja oba ku mukazi guyina process gye gutambulirako nti singa process eyo eba teweddeyo ng'eri incomplete yatataaganye waliwo omwabuuse onabadde naakatandiikiriza sinnatoba gwe n'oyingira waliwo ky'obeera oskippings kitegeeza ebintu ebigenda kutambula nga bwe birina kutambula tikijja kunkaluubiriza omumalira wabweru nti amazzi ge nandibadde nfulumya sigenda gafulumya mu quantity gye nnina okugafuniramu nti nina okubeera nga ngakuŋŋaanya nga gawera bulungi wali bwe ntuuka okumala ng'obuwoomi bunsusseeko nkola ki nga wandula ne gafuluma kati sijja sobola kubanga akituufu kiri nti process twagitataaganyizza tetwakoze eki tetwamazeeyo process bulungi omukyala alina infections okizibu nnyo okubeera nga naawe ogenda kutuuka ku ntikko omalire wabweru olinza okutuuka naye togenda kumalira wabweru kubanga infections zino zikyankalanya system yo wansi eyo yonna kasi tobeera nga you are not healthy down there oba eyo mumana oba munnabunyaayaffe nga tetuli healthy olinayo bu infection yo olinayo biki mukwano kizibu okubeera ng'ogenda kulaba amazzi ago kikuviiramu okubeera nabukalu otuuka ku ntikko bibeera bwe bityo so ensonga nyingi eziviirako abakyala okubeera nga bamalira munda naye abaamaze era abeera akiwulira mukyala ng'omanyi obubonero bw'osobola birako omuntu atuse ku ntikko bwe twabusomesa dda kwe buli ku chano yaffe oba osobola okubulaba n'ogamba kituufu waawo leero saamu kyankoze kyekyo kiriya kiraasi nga kyekyo wabula kyenkugamba nti ne bw'oba otuuse obeera ojja kitegeera nti oba togenda kufuna ago mazzi agaago agakola ki agabuuka agafuluma si agabuuka mu bbanga gano agataakwa wabula agafuluma omukyala omaze abalala ebiseera ebisinga ekibaviirako oluusi okubeera ng'ojja kumalira munda kwe kubeera nti omuntu gwe weegatta naye tumwinaako fiiringi ng'omusajja ne bw'aneetiiyuula n'akunoonya n'akuzina sitayiro n'azimalayo mu butuufu ekituufu kiri nti feelings z'omwinako ntini buli bw'obeera nga feelings zo ntini obwagazi bwo zetuyita feelings obwagazi bwo nga butini eri omuntu gw'oli naye kitegeeza essanyu ly'omu buli ligenda kendeera sigenda kubeera so excited about you nga sikwagala sigenda kubeera nga ndi relaxed nti ndi awo nedda nja kubeerawo ng'okola byagala naye obwongo tebuliiwo ndowooza kimala ddi ye atuuka ddi mmale so ne bwanda nkola ebituufu nembeera nga ntuuse yes nti natuuse nenkakinga app nempulira nga binnyumira nentuuka ne ku ntikko kozi mbagambe ekiro ekyokutuuka ku ntikko tetukikaka just omuntu byakukola byebikuleetera nekyo kijja tuleeta ku pointi yaffe endala nti oluusi ate nammwe abasajja mulinza okuba nga mmwe gwe kizibu mukyala wo okuba nga tatuuka ku ntikko oba nga amalira munda ng'engeri gy'okwasaganyaamu ebintu si nnungi weesanga nga gwe omuntu alemera mu kasitayiro kamu gy'oli baakakusibako nonzi ne mmala oli mu kasitayiro kamu omukyala tagenda kusobola kutuuka ku ntikko lwa nsonga eyo so byebyo byange temwerabira subscribinga temwerabira likinga kusharinga mwena abeekuumirako mwebali nnyo gw'omupya subscribing obeere ng'otwegattako butereevu ku channel yaffe tubeere nga tufuuka famire omukama bankuumire abanjagalire